mwannyinazi nempulira nga ayagala obuyambi ate nga bwali omukyalo omuzadde kubanga naye bwe yali ng'akyayina amaanyi abantu bangi nnyo abaali baliira wansi we kati nange nensalawo ne ŋŋamba leero mujje wano akatono ke nnina nange nkamuwe nga bwe tusobola okuyamba abayimbi nga balina ebivvulu ne nange nensalawo leero era akatono ke nnina mbe nga muyamba nnyabo. Oyogedde ku by'ekivvulu olinga agamba nti wamuwuliddeko nti alina ekivvulu era bibadde bitambula ng'olunaku lwaleero ayinayo ekintu kye kyagenda okutambuza ekiro nange kwe kusalawo ne ŋŋamba kamuddukirire era tulabe nga tukitambuza bulungi nnyo akitambuze bulungi era nkubiriza nnyo abantu bonna yenna asobola bayambe ono omukyalo embeera gy'alimu ennyabo. Amaze ebbanga ki ng'omuwulira nga timuredi? Ebbanga ndimaze nga ddene nnyo kubanga kyatuuse n'ekiseera ne bamubikka era nange kyankutteko nnyo ne mwannyinazi kyenkusaba ebigambo by'abantu biveeko era feel yourself, be proud of you kubanga omuntu okubika tebalina buyinza ku bulamu bwo. It's only God alina obuyinza ku bulamu bwo mukadde wange. Lwaki tewavaayo mu kiseera kiri ekyasooka nga ayagala n'okugenda ebweru n'ovaayo kati? Kati kyankutteko nnyo nga bwe ndi nange omusajja omuzadde kati nange naviiriddeyo ddala ne ŋŋamba tumuyambe nnyabo. Omuyambye naki? Era mu kuyamba kwe ngenda omuyamba sisita wange ngenda kuwayo $200 era ze ngenda omuwa $200 naye nga nkubiriza abantu bonna kubanga omuntu bw'abanga mulwadde wadde nga tolina ky'omuwadde naye n'oyogera naye omuzzaamu nnyo amaanyi era mwannyinazi kyenkusaba beerera ddala mugumu oli mulamu nnyo ebigambo by'abantu byonna ebiri ku social media ebitambula byesonyiwire ddala era Mukama ajja kukusuusa kubanga n'okubeerawo kati sigamba magezi gaffe oba magezi go kiba kisa kya Mukama era nkusabira nnyo buli kimu kyonna kijja kutambula bulungi mwannyinazi yennyabo. Evelyn Lagu, ole mombeera ki? Ndi awo 50-50. Twawulidde wategese n'ekivvulu olinamu amaanyi aganaakuba abantu omuziki era babeere ready ssaawa 2 ssaawa 2 ez'akawungeezi babeere set tugenda ku having a fun nga bwe tudonatinga initiative ya mutabani wange agala kustandinga wamu n'abalwadde b'ensigo kuba nga tuluddemu amanyi bye tuyitamu amanyi bye tulakinga bingi nnyo bye tulakinga kati ate nze nga public figure buli muntu atuukirako nze balowooza banange ate nina ate nga nange neetaaga okuyambibwa ate kati nange mba nyina oyamba ku bannange so that's it. Omwami ono oyinza mugamba kikoza bw'aba akuyambye ne$200 essaawa zino oyinza mugamba? Nyinza mwebaza ne nebaza Katonda okuleetamu naye Katonda alese bamalayika mu bulamu bwange kati naye ali omu ku bo kyenyinza okugamba nebaza Katonda olwokuba naye amundeetedde kuba kati omuntu bwakuddukiriramu a friend in need is a friend indeed kumanya akwagaseko mukwano mulungi. Sente zino subira zikolamu ki? Kwejjanjaba of course wakati kisinga okwetaagisa kwejjanjaba buli kintu kyetaagisa ssente gemazima mulamu bwange kati bwabyuma bwa ssente buli kimu era wengambira nti siziina enkutukira. Mu wiiki oyinza kukozesa ssente mmeka okukujjanjaba? Nkozesa 400,000 ngenda emirundi 2 mu ddwaliro buli lwe ngenda nkozesa $200. Ssente zino ozifuna mu budde oba oluusi ogenda ne weegayirira abasawo? Olwokuba ndi musasuzi kuba manyi era ndowooza otera okunsanga seetulako nemba munamaanyi ngenda nenjiya nenkola kati eba siinera mbanyonyola ne mbagamba leero siina naye kangende nkola nja kuleeta gwendeeta nensasula tebankalubiriza kuba bamanyi banja kuleeta. Obuyimba bwa Evelyn amazima amatuufu nze omuziki sikugenda nnyo naye nga obuyimba bwe obumuntera obbuwulira sibumanyi mannya naye nga ye mukyala mukubi wa muziki era leero nkubiriza nnyo abantu ssaawa 2 bannaye mubeere ku mukutu sister wafuno tumuwagire agenda kuba live concert ku Facebook page yange. Wow, that's good. Era mwe namba kubiriza n'abalala bonna abaliyo abawulidde buno omulanga guno bannaye buli omu yenna aveeyo kyayina kyonna nkubiri eshati twalitadeko sente ya Meka abula buli mukyayagala donating yayinza kuba bambi nga ayinamu 2
oyinza okuba nga ayagala tuwa bukadde 10 kubanga waliwo omukyala yankubidde nga ayagala kumpa bukadde 4 nja ku sho so tujja kusanyuka nnyo era nkubiriza n'abasuubuzi bonna abasuubuzi bannange kubanga eno wemuli muli mu downtown eno gye bayita downtown Nabugabo kubanga abantu abasinga era tebasobola kukkirira eno wansi naye nga musazeewo mutunoonye naffe abasuubuzi era naffe tusazeewo tuddukulire sisita waffe tumuyambire ddala niye sisita nze kyenkukuutira kiri ekintu kimu ebigambo by'abantu biveeko kubanga alina statement gye nawulira ng'oyogera ng'ogamba nange mbadde mpulira njagala ne Katonda nzijulule olw'okumbika kwe bambika ekyo bigambo biviireko ddala eby'abantu gwe weekiririzeemu nga ggwe Mukama yalina obuyinza ku bulamu bwo kati mukamuwa era kaboto kano kamuwadde era ajja kuba ateekamu ebyo ebyokunywa kubanga obulwadde bw'alina alina okunywa ennyo era kalina ne temperature kapima ebyokya ebirimu buli kimu kyonna kano kaboto nkakukwasizza mwennyini era ngenda muwayo ne ku jampa Shaki, bring a jumper, a heavy jumper. You know, mutunda 60,000. You bring the light grey. It's down there. I think you bring a size. Ngenda muwayo ne ku jumper. Era mwanyinazi wano wafuuse waka. Era feel free. Wano waka wo. Ffe twaniriza nnyo wano abantu buli omu yenna. Eno jumper ejja kuyambira ddala ku mpeewo. Era nungi nnyo. Eyina wool munda. It's very nice. Kati munnaye byonna byebyo naye nkubiriza abasuubuzi bonna buli muntu yenna abavubuka bannange abasuubuzi bonna betukola nabo emirimu muddukirire ono omukyala muzadde ate ono omukyala naye alina kyateeka ku ggwanga alina kye yateeka ku ggwanga ky'amaanyi kubanga ebiseera bye yali nga akyalina amaanyi abantu bangi nnyo baali balira mabegawe abali bategeka ebivvulu bonna abaana be yali akozesa kati munnaye era byebine gegana amakungula gasigala nga afuna era kola ekirungi Mukama era ajja sigala akubenga akwongera era ngenda muwa $2 Shaki you give me $200 ngenda mukwasa $2 era zezijjo muyamba niye ebiseera byonna tujja kuba tutambula ffenna niye bwoba n'ekizibu dukkirira ku mikutu ogamba abantu abalina emitima emirungi gye bali bajja kuyamba era kati sigamba oba omuntu okuwa omuntu sigamba oba ayina nnyo akatono konna k'oba oyina ono omukyala kamuwe kazibe 2,000 zijja muyamba era mukyala Evelyn $2 zaffe 2 zino era zezijja okuyambira ddala weebale nnyo but I wish you all the best toggwamu maanyi era kkiriza Mukama akyali naawe Mukama akyatambula naawe obulamu era okyali mulamu era gwe tambula owulire ddala nga amaanyi ogalina kuba era neewunyiza nnyo okuva wansi waavudde tuli ku fulo ya waggulu niye n'atambula n'atuuka fulo nga fulo 3 n'atuukira ddala wano era Mukama amuwadde ekisaama ddala n'agalinnya n'atuuka era mwebale nnyo mwebalire ddala niyo olunaku lwaleero temwerabira ssaawa 2 tulinayo live concert ku Facebook omukyala tumuddukirire tumuwagire mu buli kimu kyonna I wish you all the best my sister but feel proud of yourself tebakumalamu maanyi abakubikka bonna baliki tebalina buyinza ku bulamu bwo Mukama yekka yalina obuyinza ku bulamu bwo era mwebale nnyo mwebalire ddala wano muli wa Ekarim Fashion Store tutunda ngoye era tuli mu fashion kati wano wewaka mwebale nnyo mwebalire ddala Mukama abawo omukisa